Kaakati Kadaama Vicky Ajongo kkooti emaze okuwa ensala yaayo ku nsonga za Kadaama ono era nga wali mu ggwanga lya Syria gye yaddiza omusango gw'okutta bboosi we amanyiddwa nga Hilda Sharawi eyali omuzannyi wa firimu. Kkooti egamba nti Kadaama ono bagenda kumussa ku kalabba waakuttibwa. Bagenda kumutta ennaku z'omwezi nga 28 ze bagenda okumutterako kalabba. Essaawa zigenda kuba 7. Zigenda kuba 7 ezeeri. Ndowooza obeeza wano zijja kuba mmeka simanyi. Naye nga bagenda kumutta ennaku z'omwezi nga 28 bagenda kumussa ku kalabba. Akalabba k'e Syria simanyi oba bagenda kumukuba masasi oba bagenda kumutugisa muguwa oba bagenda kumutemako mutwe oba bagenda mukuba mayinja naye ng'agenda kuttibwa buttibwa. Abo boolaba mu katambi be bamu ku baana ba Vicky Ajongo. Vicky yava mu Uganda ng'alina famire ye ng'azadde abaana bazadde be gye bali n'abaleka muno mu Uganda agenda ayiye ate kugamba atereeze obulamu bwa famire ye. Wabula tebitambudde bulungi nti ate bwe yatuuse Syria ate yazizzaayo buzza misango yagenze kutta mukama we. Kati abo abaana boolaba yali ali nabo wano e Uganda nga tannaba kulinnya nnyonyi kugenda, yali ali nabo wano e Uganda. Abaana abo gwe mulundi ndowooza gwe basemba okulaba ku nnyaabwe mpaka nakati, naye kennyini taddangamu okulaba ku baana be. Mpozzi ayinza okuba nga abadde abalabira ku vidiyo koolo bw'abadde akyayina eddembe lye nga tannaba kubeera Misiri gino gy'alimu kati. So abaana be tebagenda kuddamu kumulaba era tebaliddamu kumulaba. Ekisingira ddala okuba ekizibu n'ekibi mu musango gwe nti Uganda nga ffe gavumenti yaffe ye Uganda tetulina embase mu ggwanga eryo, nti tewali muntu yenna ayinza kumuwolereza nti oba kati eggwanga liyingidde mu nsonga z'omuntu waabwe. Kati kanku ekyokulabirako, omuntu nga munnansi wa Amerika bw'afunira obuzibu muno mu Uganda ne waba akozeemu omusango, eggwanga lya Amerika liba lina okwenyigira mu musango ogwo okugezaako okununula omuntu waali oba okuteeseganya n'ensi mw'abaddiza omusango. Ekitali ku ffe ku Kadaama oyo Syria eyo. Syria Uganda terinaamu embase. Era omwogezi wa poliisi we yabadde ali mu kwogera ku nsonga za Kadaama ono yagambye nti baagala kugezaako kusindikayo minisita avunaanyizibwa ku by'entambula ebyabankuba kyeya eby'entambula balabe oba bayinza okubaako n'enteesaganya ze bateeseganyaako ne gavumenti ya Syria ku musango gwa Kadaama ono gwe yazza. Wabula mpaka nakati babadde eggwanga nga ffe Uganda babadde tebeenyigiranga mu musango gw'ono Kadaama. Ekisookera ddala talina looya nti alina omuntu amuwolereza. Ekyokubiri talina ssente. Ekyokusatu Kadaama, ate Kadaama mumanyi we biggwa nti tobabeerawo nga tolinga oba nga mulema oba vulnerable. Kati Vicky omusango gwe tegusumbuye kkooti. Tegusumbuye bali aba gavumenti ya Syria nedda. Ekisookera ddala teguliko kunoonyereza nti katunoonyereze kiki ekyamuviirako okufa nedda. Ye kennyini mu kamwa ke yaakakiyogerera emirundi egiwera mu buvidiyo bonna bwe mulabye ng'agamba mazima gali nti nze yatta mukama wange, nze yamutta era naawe ensonga ze lwaki yatta bboosi we ensonga ze yaziwa bulungi nnyo n'azirambika lwaki yamutta. Okwali obutamusasula bulungi ssente nga mukama we yali yakamala emyezi 4 nga tamusasula, n'amugamba alindeko omwezi ogwo ogunaddako bwe gunaggwako ajja muwa ssente azisindika e Uganda kubanga Vicky ssente ze abadde azisindika Uganda. Kaakati ensonga ey'okubiri yakona ku y'okumuwa obutwa. Agamba nti emmere gye yali mu firigi baali bagitaddemu obutwa ng'ekigenderera kyali kya kumutta. Kati yalowooza nti obutwa buno bugenda kumuttirawo naba nga tayagala kufa yekka. N'agamba kangu kuba omutwe guno ngubeteeta omutegeere. Era bw'atyo n'ajja n'akkakkana ku mukama we n'amukuba n'amubeteenta omutwe. Kitegeera munnange
ensonga endala gye yawa agamba nti baali bamutulugunya. Tolabanga emirundi mingi nga Kadaama ono Vicky atambula ne boosi we, bagenze eno bagenze eri, kubanga boosi we yali sitanga serebu, yali sitanga serebu. Wabula ye agamba ebyo bye mwalabanga behind the curtains, wabula waneeno wano mu nju nga biralamu, wano mu nju nga biralamu. Omukazi yali amutulugunya, omukazi ng'amukuba, kugamba yalina obusungu nga ye omuntu. Era bw'atyo n'atta mukama we. Abantu bangi mugezezzaako okumusabira, mugezezzaako okusindika essaala, mukubye omuliro mungi nnyo ku intaneti nga mugezaako okuba nti mubanja justice ya Kadaama ono. Ensonga ze zibadde z'amaanyi nnyo nnyo nga bw'okiwulira. N'Abawarabu baatuuka ekiseera ne babyegattamu. Naye munnange gy'akomye okugenda maaso n'okuba nti akonfaminga nti yatta boosi we. Ate ne bano bammama bano be mukolera mu Buwarabu nabo gye bakomye okwongera okutya Bakadaama. Muwala Kadaama yagambye mbu baba yamugambye nze ngenda kukuwa ssente nga n'omwezi tegunnaba kuggwayo tonzita. Kugamba Abawarabu nabo bafunye enkyukwe oluvannyuma lwa Kadaama ono okutta boosi we. Bw'abanga omusango yaguzza abonerezebwe, kubanga tewali kyakikolera. Bw'abanga omusango ate nga yaguzza kubanga akyeyogerera, kino tekikyaliko AI. Anti eyo AI nedda yebyeyogeredde mu kamwa ke. Bw'abanga abantu abamu baali bagamba nti Kadaama ono ayinza okuba nga omusango guno baamujwetekako mujweteke. Naye kati omuntu okkiriza omusango gw'otazza baba bakusuubizza ki? Golooza kati tosobola kugamba nti amawanga ga Syria bayinza okukkirizisa omusango nga tewagukoze mbola okuba abaana b'ewaka bakutiisatiisa okutta. Golooza gavumenti bwe gukusinga eba egenda kukuwa mmere. So kye mulina okumanya, omuwala ye yakikola mu bigambo bye nga bw'agamba, yakikola. Abadde bamuweereza essaala bongere kumusabira omwoyo gwe Omukama Katonda agulamuze kisa era amuwummuze mirembe. Ennaku z'omwezi nga 28 Vicky agenda kuttibwa, agenda kuteekebwa kalabba. Essaawa zijja kuba 7 ez'omu ttuntu wajja okuttibwa. Oba eno ffe tunaba mu ssaawa 8 simanyi, naye ng'agenda kuttibwa. So n'olwekyo katumusabire. bizibu bino byalimu bizibu ate nno ddala.